Gogundi kiki kino agirese ngambi mali gye yanonye Vanilla amulese munne situlo nti twetu lubondwe kumbe lubondwe yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, okay, yes, alright. Tugenda maaso ate nete Kyotera film production bannaffe bakutuusizaako entandikwa firimu etandika butandisi Duncan Digital Studios Kyotera aba Duncan Digital Studios abasangibwa Kyotera abo nno be bakakwatidde Sebyala Lubega Fred Ronald Omusiru ekyali ntandikwa ky'omuhendo Angel ntandikwa firimu egenda maaso Naksuyi Susan Muzeyi Kalyama ekyali ntandikwa Duncan Kataala akwerezanga Richard saagala bakunyumereze ekifundikwa mu ttaka ly'ekikolimo ye firimu etandika egenda maaso ekifundikwa mu ttaka ly'ekikolimo saagala bagikunyumirize bunyumiriza tosaanire kuleka ndi osubwa bino nno bye tugenda okulaba bagamba nti baabizanya okusinziira ku byebyadala ebyaliyo era nga Duncan Kataala ye director wa firimu eno etandika Muzeyi Kalyama ku kamera tutandika butandisi saagala oswe Ronald Omusiru Lubega Fred locations manager ekyali ku Nyanjula tugitandise nga bulijjo Sebyala Ken ky'omuhendo Angel costume designer ne makeup artist ekyali tandikwa Duncan Kataala ye producer wa firimu eno etandika egenda maaso nga bulijjo emize nkwereza is all about VGM production official tandikwa egenda maaso efirimu yino kakatandikiddewa waliwo bannaffe baabano bagamba nti banneemwe bali kujja bali mu kusiibula babadde bazze kukyalako mu kyalo badda mu kibuga kati nga mugaanayo bamwandisuza obudde nga bugenze kweni bebi wange saagala musuza kyalo sebo Ronald Omusiru oba amagezi yagajjawa ndowooza yakozesa amasiru ofuna kibebi kati sebo alina okuzza kibebi e Kampala ensiri tezikiruma mbu tekyamanyira nsiri mbu nno kibebi kiikyo bakwate kubo basiibula kakati no mu kugenda basooka ne beewuunya sebo ekyalo abantu bafubye bataddeyo omwoyo gw'okusiga okulima n'okungula manye ebintu by'ekyalo amaanyi gonna olina ogateeka mu nkumbi oba si ekyo oyinza okusula enjala Katonda tumwalima ne Vanilla ngera ne bigwa kakati bano Vanilla yababulako akatale ogambye eki Vanilla mbu yali mungi nnyo kuno era buli mwezi oba buli sizoni mbwabala naye teryanoga byengera ne bigwa nga tewali abinozi temunoga Vanilla wali wadde muntu abeerawo kyemugamba yadde ate guloza ndibadde munga weebali njagala olabe yaddala kakati no kino ekibanja kirina nnyini kyo ng'ogyeko gye bazze okukyala eno gye balengedde awo abala Vanilla atakungulwa Vanilla ono abala naye teryanoga kadi saba abakyaze abazze ku kyalo okukyala lengera we bajja mbu tukoze tutya mbu Vanilla ono tewaliiwo akungula abalabu bazinaagwa n'ayengera ne bajja katukyusiza tugenda kusula ababadde bagenda okudda e Kampala basazewo basule tugenda kusula bebi asazewo asule mwagambye ebiwugulu bibakanga ekiro atujja bigumira tugenda kusula balengedde ekibanja ky'abandi mbunyini kyo takyakola ki mbunyini kyo naye bannange ebintu by'abavubuka ennaku zino abavubuka ennaku zino nga bakambwe muuko efirimu egenda maaso
babano Nsule. bagenda sula basazeho basule ono vanira mungi okuba ntaliiko akungula bannaffe ku kyalo basaaga mbw'oba nnyiniwo yafa nnyiniwo yafa nnyini awo nnyini vanira oyo yafa kati mbu n'omukyala mbw'oba naye yagobwa omukyala yali afa ku bintu bya bba kati bano nga basalawo basule ababadde basazewo okudda e Kampala kiki ekiddirira njagala weetegereze kakati bwawungeera ne bumala ne bukya nga omanyi ebya sinema tuyita mu bufunze tugoba kigendererwa kati nga bumaze okulabika ne bukyenkya weetegereze ekyatandika egenda maaso nga bulijjo bano nga bajja baasuze ku kyalo kati nga bwe balaba vanira oyo tukoze tutya omanyi nti ekintu kino ekyalo nga bwe batunyonyodde tuka ekiseera nga zeebikka zokka imaamu n'agamba naye ekintu kino baba bagamba mbono vanira ono tekuliiko alima nwandibadde tewazise kati mbwe engeri gye mulimu emmwanyi kirabika ebikola bw'emmwanyi bulwe bigwa wansi bibikka ne bigwa akaleka ebikola ne bigwa nga bikazi oba nga byengedde eby'emmwanyi ne bibikka omuddo gwe guvirako ekyo obutamera kati omanyi kiba kirungi nnyo omuntu ene yasoma economics toyinza kulabika ndi ogenda ofuna ekyamaguzi oba ekirime ng'ekyo nga tomanyi we kitunda kati baali bamanyi kyali waabwe gwe bayita Richard nga tebakubira Richard ye nga takwata kati mbwe omanyi Richard muli wa mbizzi ayinza okuba yagenze ku mudaala ali mu mbizzi kati wekikwatira why Richard kadi story ki agendera omukyala kati tuli mu kyalo eno mwana mwali mugenze kuziika babadde bafiiriddwa ulira kati ekiri awo nga batandika omusomera nga bamubuuza ani agula vanira vanira kiro eri 40 bano batya kati balowoozeza okubba vanira nga manyi kiro eri 30 ogambye ana naye era atali quality ennungi ndowooza aba 30 ono quality tamanyi quality naye nga omanyi omuntu ayagala essente n'ekitali quality akituuma quality kati bwe tufuna kiraana kiba kitya weeziri wano zo weeziri bayina kiraana naziba sente kati ne bajja bafune calculator kiraana nga buli kiro egulibwa $30 miliyoni mmeka miliyoni 16 tukatuleetaana tebanna zinoga naye bali ku musiri gwazo kati nga bagamba nemwegendereze vaniro yakubye empi mwandibadde mufuna entambula emuleeta oyina taxes naye osobola tufunira entambula emuleeta kubanga bw'omala gamutambuza wonna w'omutambuliza omuntu ayinza okukuba empi n'amukutwalako kiraana ssebo sente nyingi miliyoni 16 mu lunaku lumu tukolangako ddiiro temugamba naye ekintu kino bannaye ne mujja mukinteekamu nga tekikola nkamba funa taxi tukola kati genda kuleta kali sebo ne bagamba ne bamuweereza omutwalo asobola kugenda okunoonya taxi kono ntufaayo kase maali ejjetuukirawo gwe olunaaba okutuuka awo ng'otemako omutwalo gwo ogwanoonyeza taxi kono ndi kale Richard bamuyingiza mu maali yamanyi abagula vanira wulira obugagga wulira olugagga kumakya ennyo tugenda kukubirako kale emaali bagenda gitwala nkya ku makya nti bagenda ginoga kati bagudde ku kibanja tekuli alima vanira ali awo twayengera bwagwa bwaddamu bwabala season ejja ate nze nofunda konzi njagala olabe basire ery'ettaala lyalidiri erya efirimu egenda maaso kakati esooka n'akatebe nga bano biri bitya omanyi bagamba kyowutanalya tokyesunga kati sebo bano batandise okukyengabana ngulako nekyakiwa mitwalo Wulira. nga isimaina kati wekali totendo zange kafuuse ne kati mto 16 kati miliyoni 16 oba ogenda tutwalako miliyoni 7 wulira nange kyekyo oba otwalako miliyoni mbo bagabanira wakati miliyoni 16 ono atwale 7 baba bagabanidde wakati dda igundi gwe oba tonzibye kweri kati mu miliyoni 7 ate ziri 16 obanga mpadde 7 ezo jazzi anti kati zino ngenda kuba njiya taluno ayagala kuyiya kubanga n'olijjukira agenda omubatundira aba ayagalako
Musanvu. Wetegereze. Yeri kyawo. Kati bano babadde bali mu gwa kulunda mbizi baagala kuva mu mulimu ogwo badde mu mulimu gw'obusuubuzi ogwa vanira nga batunda atali waabwe ngamba vanira gwe bataalima. Wetegereze. Kati banoonya engeri gye bayingira olusuku baagala kuyingira ssebo kisaalu kya vanira. Wetegereze. Firimu egenda maaso. Nagamba it's all about VJM official nga bulijjo minze nkuwereza njagala olabe tunuulira kati nga bayingira egundi nga bayingira olusuku. Bwe bayingira olusuku baagala bafuna akaveera kubajjukira akaveera kamu kaba kasula okujyamu kiraana akaveera akakira 5 in fact kiraana ziba ntono naye ebintu ebiwewuka olumu okuweza ne kiro birwawo kali basooka ne olengera Ebikolo nga bitano kati okimanyi ebikolo 5 bigenda tuwa kiro nga 10 ebikolo 5 ono vanira yali yabala. Vanira yali yabala. Vanira yali yabala. Asikirawo. Efirimu egenda maaso njagala wetegereze tunuulira. tuddayo soko gyolambule wanola. Naye nga bw'omanyi Ronald omusiru omanyi amasiru ge amangi ge magezi. Amasiru g'alina amangi ge magezi tayagala kulembera kyokka nga mu byaddiiro lengera ebintu byonna ebyali byabala lengera bivanira bayina bivanira wano byali byabala biyitirivu bivanira biyitirivu obulungi Jaffe giri mu kya. kumbe bagenda maaso bali kuvanira emabega waabwe bannange emabega waliyo enfuluma tebalengera enfuluma bagenda maaso bakebera obuzito bwa vanira gwe bataalima kumbe enfuluma zibabadde mabega lengera vanira bannange okwata emiwulo 3 nga gikuwa ssebo afu kiro olengera obugagga kati ndaba ng'ono omubisi baagala mubisi oba baagala ayengedde nga beeyongera munda tunoge wali bagambye ebikolo 5 bisobola obbawa kiraana. Ono vanira yabala bali mu musiri omusiri guno gwerima gwokka ekyo tebakifuddeeko bo banoonya sente. Bannange ono yasooka nakuba ekikalu kubanga bagentlemen be baba ne sente ate bagentlemen ebikalu biba munda. Wetegereze firimu yino. Wetegereze firimu yino njagala olabe. Bannange enfuluma nga zibawulira ku ddiru ze bakola. Mukola ki? Efirimu yino bagenda maaso zonna ddiru babala kumbe enfuluma zibalaba. Enfuluma zaali zibalaba. Omusiri guno gwe bagamba ogutaliiko asimba, ogutaliiko alima, ogutaliiko alabirira nga waliwo alambula yuno bwana Kalyama nga akebera vanira Kalyama ndiyo iye muzeyi uko muzeyi wa dabu muzeyi sindiyo mchezo muzeyi muzendex muzeyi ndiyo ye. Firimu egenda maaso. Efirimu bagiyita ekifundikwa mu ttaka ly'ekizibu. Wetegereze. Kalyama ali mu kulambula maali. Efirimu yino emaali tebannakwatako bagambye ettaka lino teririiko nnyini lyombu simanya abawo baafadda kyokka tulaba mulimu enfuluma mulimu ne Kalyama. Abaayi bano bo baawa egenda maaso. Kati olwo abaakedde okubala emisiri efirimu egenda maaso. Nagambye nvudde mbanafe aba Kyotera Film Production. Gwe naagala okuzannya ennamba y'essimu bagikuwadde yiyo
nga balukira lwa nawanki abatandise okunoga nga banoga maali abasajja nga banoga maali wetegereze nga banoga maali nga bagenda maaso ne maali emaali gye bataalima maali gye bataasiga amaali tebaasiga nga batandika kungula ekisawo banywezezza bajjamu eyengedde bagimanye eyengedde banoonya kiraana gokka mu nnimiro etali yaabwe we bataasiga awatali waabwe wadde akatini awatabakwatako wadde akatini kati bavubuka kubanga bonoonekedde ddala kuba bavubuka kuwugulala buwugula zikati gwe mulimu kumbagenda okwetegereza oli ali eri awalampa kikigweta wakyo ntakula naawe kumbe ekimutakudde kirala wulidde oluba mu matu ono ali ku matugunda wuuno ye kiki ekyo eyo ng'ombe yawa ng'ombe kyeyo lyamatugunda go ali ku matugunda kirabika mpa abaana yakaaba bannange naye ennimiro yawe eyo erima gwe n'osanga emicungwa gyamu n'olya kituufu tuli babbi bakakimanya jangu oba baafa abaabwo kati beetalanga abaamu twayiseewa naye kati bagenda otandika okwebuuza ebibuuzo twayiseewa sijjukira oba omusiri gugezi tetwafulumye sayidi eno sooka olindeko kiki ekintega engwala evuddewa kiki ekikaaba nga mpa abaana oyo nga simpa abaana kikaaba nga mpa abaamuno mpa abaana akaaba bulala nempa abaamuno akaaba bwayo ogenda okwetegereza eno si maali eyo si maali nalengera emaali alengera emaali kuno emaali emaali ejjudde mulimu emaali kati nsooke ngeeku byagala kaluma naye kimutegudde takitegedde abaffe abazze nga banoonya abazze nga baagala maali emaali nga yavanira talengedde kakoola ng'atandika kanuga kagenda nako kajja kukola nkalaba kakola akakoola kano ng'atandika kunoga enfirimu egenda maaso ali mu kanuga buli kimu kyonna kinyuma bunyumi atandise okunyumirwa anyumirwa omusiri gw'ataasimba kintu kyonna kibala okola ki gwe wagasimba oyagala kekubya oyagala kaluma bannange n'atema azimu azimu ameponyoka azimu agenze kati ono ogenda okujja ng'ono ali wano yeebase owai gwe gundi kiki kino agirese ngambi maali gye yanonye vanira amulese munne situlo nti twetumukubye yayitawo emisinde guyo uli nyabo katonda wange giwunye emiwunyo bwe gito bwe gitandika kaakano no tugenda okudda eno waliwo ali mu kulongoosa kadoogo ono najja n'agoba osanze yakagenda omuzeeyi gy'aliko ntaliyo genda katikati ku piki bimusobedde
bimusobedde. Kaddeemu ate weekali. Kaddeemu kakutte piki ne keeyongerayo. Kati Lubondwe ali wano asobodde yewuunya byansi. Lubondwe kumbe Lubondwe si Lubondwe. Lubondwe si Lubondwe. Lubondwe tabadde Lubondwe. Lubondwe abadde kirala. Lubondwe abadde kirala. Bannange okwegwanyiza ebitali bibyo lwaki naye oteekamu obwangu? Okwagala ebintu ebitali bibyo lwaki oyanguwa nnyo? Lwaki oyanguwa nnyo okwagala ebintu ebitali bibyo? Olengera kati simanyi okugulu kunuusi anti mu musiri afubutuseeyo nga sida ng'ayitawo. Kaakati nno yatambula n'alemererwa n'abaako waatuukira. Jjajja mpola kiki ate? zibuki njagala ombulire ettabuki. Okugulu kumutabukidde. Okugulu kumutabukidde. Kiki? Kale munnaye kyaluka. Kati ng'amugamba oba tomanyi kikuleese enviira. Bano bajjajja tebaagala muzannyo. Ng'ajja akuma emmindi obadde ki? Oze kuzanyira. Simanyi oyagala kuzanyira mu ssabo. Era oze kuwo. Obunidde bakuloze mabunira. Kirabika alogeddwa amabunira. Obadde ki? Oze kulanya mbozi. Jajja twaze kuziika. Kati ng'amugajjajja tulinayo tubadde tuzze okuziika ku kyalo. Eri ku nnimiro ya wali. N'amugamba naye tulina ennimiro gye twalabye. Ennimiro ng'erimu vanira ne tugamba twetoolereko. Nga mwetoolerako mwe mwamulima. Jajja ekisiko ekingi mwabaddemu ekisiko kye n'agamba jajja ennimiro yatusobedde. Muzzukulu muluzadde. Ng'amugaa kye mukoze tekikolwanga. Kyawuumye. N'amugamba wano we muli muwoomye. Ekyalo kino tekizannyirwako, kiriko ebyakwo. Kati mbone ekkuba erimuze ekalibuze. Adduka atagaladde n'azunga buzunzi n'ekkuba erimuze Kampala gye yavudde libuze. Kumbe emisamba gya kuno gimusibidde ku kyalo. N'amugamba munnange mulese agudde muli kweni gw'ogambe yagudde muli teyagudde bugwi. N'agamba awo we mwazannyidde walala mu baaba. We mwazannyidde walala. Jajja bambi nkwegayiridde. Yamba buyambi bambi jajja. Bajje batambite ensonga kubanga nze. N'agamba ndi kampite bajjajja bakuno. Bajje bakole ki? Naye emboozi yawo. Emboozi y'ekitundu ekyo nkakali. Jajja mboozi ki? Ngawo kiise embuga. N'agamba okuva lwozze wano. Weetaaga omanye obuzibu wano obajja bwajja butya. Obuzibu buvaawa. Otogera. Kankuluvira. N'agamba ngenda lukuviira ku ntono. Saagala ogambe mbu nakutugedde. Ennyo. N'agamba emyaka egiyise emabega. Omusajja. N'agamba awantu we mwayagadde okubba wayina nnyiniwo. Yatuuka olumbe ne lumuluma ne lumutta. Ne lumulesa emmere y'ensi ewooma. Ng'alina omwami we. Naye munnange omusajja ono yalina omukyala. Zaawa. Era omukyala ono omwami oli bw'amala okufa omukyala asigaza obuvunaanyizibwa okukuuma ewaka. Kyokka munnange ab'eŋŋanda z'omwami omugenzi bwe batandika okwagala okweweŋŋamya. Bino byaliwo emyaka ena emabega. Era eyali mulamu muganda w'omugenzi yajja maka muno n'atandika okulekaaniramu amaka agaali omugenzi. Ng'olwo ekimuleese ki? Ng'ayagala kugoba nnamwandu era abe ng'ava mu maka ageddize. Kale nno omusajja ono ekintu kye yakola tekyali kirungi okugoba omukyala. Bw'atyo nnamwandu bwe yamugoba n'amugya mu maka. Ye musajja yali tasaka myaka ena emabega. Kikafudde ate gwe yagala kufu. Sebo omusajja ono yasalawo yeddiza ebya muganda we. Mbu omukazi ali maka muno akanya kulya mmere afumbeketedde yenna agejja apiiya bupiiya tazadde wadde omwana. Naye nga bbaawe ye yamulekamu era ebbanga bbaawe lye yamala nalyo ng'alina omukazi ono nga teyamubanja baana ab'ekika bwe babanja. Ebiseera ebisinga ab'ekika ne babanja abaana. Naye ate nnyinimu bw'afa abaana tebabayamba bakola gwa kutwala bya mugenzi. Kati sebo bano kye baakola ne baagala batwale
wano wonna muliwa n'emiyembe mugyeddiza muganda waffe yali kalimye nange njagala nnyumirwe n'ebibala neeriire ng'adda wali atandike kulya bibala byeddiza teyakoma ku ekyo musajja mukulu ng'aleeta muguzi n'amuga ngenda kuguza ettaka lino n'agamba naye mulimu vanira ono ye ngenda kusooka mujjemu sigenda mubagulizaamu kuba muyinza oba vanira alimu baaba agula ne poloti gye mwagala oggula n'agamba vanira ono sebo yasimbibwa bajajja babajajja baffe n'agamba nina okusooka okugjamu vanira omwami ono Kasaabiiti yali ayeeyagaliza nga tumulabanga Kasaabiiti aleesa abagula ettaka naye tabaguza vanira abaguza ttaka mwe mudde ne mukwetolola waliwo ankubidde essimu omulala alyagala kwegamba akussaamu embiro okukola amangu ku ekyo ky'olina okukola kyakugula ttaka taagala kulwawo Kasaabiiti nga tatandika kulambuza muntu ttaka nga nnyinimu yali yafa simanyi oba n'olumbe baalwabya njagala owetere wali ku kijja totuuka saagala ekijja Kasaabiiti ye kennyini ke kabonero akakusongera kabonero akakulagirira wooyita teweetaaga luwanyi Kasaabiiti akola ng'oluwanyi Kasaabiiti efirimu egenda mu maaso naye bannange Kasaabiiti ebyenfuna nga bimufuukidde ekirala Kasaabiiti kati otegedde ettaka lino obunene bwalyo vanira n'emmwanyi emmwanyi egambe tokwatako nkuguza ttaka si buli kirimu ovanga ku muntu okuguza ettaka naye ng'emiyembe gigye era nga bwe gituuka okubala yajja yakungula kati ataawe aba yakuguza ttaka munnange ezo nno ssebo n'endagaano abantu bazikola oli nagamba nti emiti egirimu gyange togikwatako kuguzizza ettaka naye ebitooka ebiriko tobikwatako aha kale nno bw'atyo Kasaabiiti bwe yayagala okutunda ettaka naye amawulire agali mu nkubo gagamba mbu ettaka lino tebaaligula era ne Kasaabiiti lyamulema n'adduka n'ekyalo n'akireka nti nnyini wano yali akuba empi yakuba abantu empi n'abalemesa ettaka lwaki anti omukazi bwe baamala omugoba yajja n'enkumbi mu ttaka lino okuliraana amalaalo ag'ekika gye baaziikanga ab'ekika gye baali baziise nebba omukazi yajja n'eddogo nga bamaze omugoba omukazi yaleeta ekitole ky'eddogo yaleetera muntu omu n'alyoka alisimba kumpi bannange bajjajja munkolere emisambu egyakuno n'egyakuli egyebule n'ebweya mwenna musitule emizimu egyebase wano gigende gituge bonna abaagala okweddiza ettaka lino abo bonna abangobe mu maka abaagala okgeddiza nnyini mubakube kibooko nga za mugundu kibooko mukwate zikuba nvubu kubeeza ente bajja zeepena mubakube kibooko ng'enywero bamusobola mubakubye waya solido njagala mubakubo bano okutuga muyiga mutuge abantu abo mubakube kibooko bakendeera obunyuma gasiya buloolo ojja muwulira najja abasimbira ekitole ky'eddogo Kasaabiiti era najja kukiwulira Kasaabiiti kye yali akoze yali wakukyejjusa njagala weetegereze omukazi ng'akwata kkubo nga yeeyongerayo eddagala yasimba ku malaalo omulugu tatya muzimu n'emagombe tatya olaba gy'asitudde n'egyali gyakoowedde okubeera n'agisitula ebintu by'emizimu bino mubyegendereze njagala olabe efirimu egenda mu maaso sibyadda nnyo kati yagamba nti ebintu bye mbadde ngezaako okunnyonnyola si bya myaka mingi emabega bwe bityo bwe byali ebintu bino bwe bityo gye biva emabega okubanga ettaka eryo terikyemolerwako baasimbawo ekitole ky'eddogo empi zikaabira omwo ne woolaba muyembe n'oyagala okugunoga nga togusaba ekibuuzo kiri nti olina kugusaba oti omuyembe ogusaba oti omuzimu agwesonyiyo asinga kati gwe kye wakoze eky'okuyingira ennimiro mwatinkudde emizimu gigenda kututawaanya jangu munayo otunemu wano entaba Luganda kati nno n'asooka ayita emisambwa gyonna bammenya amannyo
Jamu totya. Girinnye emizimu. Emisambwa giri kwono. Gimulagirira ekyokukola. Gimugabudde emmwanyi. Bannange emmwanyi z'emizimu ntayi. Kuno si kutaba Luganda, kutaba muzimu jjajja, kutaba musambwa, si ntaba Luganda, enetaba mizimu. Kati ayagala kudduka. Terera. Jjajja alinga eyamira ekinyampogote. Webale kutya. Olwo teyamira ekinyankogote ono. Oyingidde. Temuleka akunywa. Muzzukulu oli mubi nnyo. Naye ekyakanona. Muzzukulu. Bannange. Emisambwa tegireeze enkizi woowe. Yiijo. Owaayi baaba. Njebale. Oze. Oyambibwe baaba. Otyo. Bubwa. Icha. Entya. Katonda wange. Muzzukulu. Owaayi. Muzzukulu. Owaayi. Mandwa ziri kuno enevaako enewalampa eneekirira enerinnya. Jajja tusaba kusonyiwa. Mayammwe. Mwayonoonye baaba munyuma kibooko. Kambayitire agenda okikolako. Kati nange baaba nzaze ekyo sijja kisobola kenzireyo. Mirimu egyange tegikwata bitambo oyo jjajja n'addayo. Kati buli jjajja alinnya ejjo oba yadduka ekizibu kyono kinene ng'omutwe gwe. Muzzukulu. Njagala olabe. Ebizibu bingi. Ebizibu. Obulumi ekyalo kiggwawo. Ekizibu kye mwakoze tekisoboke. Nyiwe jajja. Jjajja munsaasire nange ngenze. Omulala yabajja. Omulala najja. Wasisa. Abaye. Webale kutya. Muze. Wayambye nojja. Kibooko zo baaba zibaddewo. Gino mikambwe. Nange ntyayo. Wakati ate enjegere zino okwata omusambo ogwo ziri wa kisekka. Baziseera simanyi oba wayiseemu n'akasente akawera. Bane teri kyagala sente nga mayembe. Abazzukulu abo. Buli point gye baleeta oba solution bateekwa kusongera ku ntuumu ya sente gye baba baagala wali. Mwasobesa. Mwakoze ensobi. Sobi mwazikoze. Kusonyiwa mwagala naye sinza asonyiwa. Ne bakulu banna. Munna. Ate oba banaakusonyiwa. Weza jajja. Oshagedde. Weza jajja. Ulira. Ajja bakama bange mbalaba bakama bange. Omuzzukulu musaba mufunire edda. N'agenda maaso n'amusabira. Sebo ne musabo basabira. Omuzzukulu. Obaka mufuna. Asonyiwe mukama wange. Yeegayirira. Kati akutte jjajja kiwowongole. Kati akuba kuumyo. Nenno ne jjajja asonywa bakutte mukwate baleze muleze. Kale kankikole. Bweza. Kati mbu yawulira sabo jjajja kiwowongole kyayogera. Kale. Efirimu egenda maaso. Kasaabiiti yaleeta obuzibu. Kasaabiiti yabaleetera obuzibu. Weetegereze. Kubanze kuno kwempangaalira. Najjayo. Kati aleese emberekyezi. Nkweni emberekyezi ogiraba? Sooka okwata emberekyezi eyo. Emberekyezi yeeyina okuyamba. Wali ogenzeeko ow'omusawo n'alaba ekizibu ekikuliko nga kinene n'akuwa ddagala kwejjaku. Ekyo kifundikwa. Kati ng'amuga nkuwadde ekifundikwa. Tukijja ku mirambo. Kati n'ekifundikwa ekyo tukijja ku mirambo nga bagiziika. Kubanga emirambo bagiziika mu mbugo. Kati n'amuga tokizannyisa kuba nnyinza okikutuma n'olemwa. Bannange okuddira omulambo n'ogwambula olubugo. Oteekeddwa ng'olina ssebolo. Nga si ya jensi naye nga yasimba. Ku kkubo eringira mu kibanja ekyo. Kati yamugamba atwale. Ndaba. Enkebere ekyeno. Ekitundu ekyo kibadde kikutawanya ni. Amugambye atwale emberekyezi. Emberekyezi agisimbe. Sagala nnyo kukanga. Kubanga oli ku kkubo eriyingira ettaka eryo lyavuddemu akabasa. naye Ekifundikwa ku ttaka ly'ekikulimu. Emberekyezi
eneesobola okuba emperekyeza eno. Embuzi N'amugamba emperekyeza mbu agisalirako embuzi enkulu, ate embuzi eyo nga nkazi, ate ng'embuzi eyo eweza emyaka 5, kati ng'embuzi eyo nkazi naye ng'eri mbeerera ku myaka 5 ku mbuzi kisoboka. Firimu yino omanyi omusamizi ayinza okuwa eddagala naye ng'akimanyi naawe tojja lisobola. Mu buli ngeri nga ne waba akubbye tosobola mwekwasa. Kati amuwadde emberekeeza amugee togikebera. Yanguwa. Gwe mwaleese obuzibu wano era tulina oba tulwana eyo kyalo kino kiddemu kitereere. Gw'ojja kulowooza ni emizimu gigoba ggwe naye nga n'ab'oku kyalo basobeddwa. Genda kyennyumanyuma totunula emabega. Ku kyonna ky'okola totunula emabega. Abaffe bannange tabu eri wano togirabanga. Efirimu egenda maaso katulabe gye biggwera. Kaakati munnange omwami gwe baawadde emberekyezi yafuna enkumbi. Omanyi oba ologa kiswaza abantu okulaba ng'ologa emisana, naye bwe bamala okumanya ekizibu ekikuliko kati nga tasima wano naye muzimu kigologa nga gukulaba ekibanja bwe kitandikira naye teyandisimbye munda, ayagala kuteekayo emberekyezi. Tunuulira ng'asima bulungi ng'asima n'akatuuyo nga kamujja. Weetegereze. Oleese eki? Abadde aleese emberekyezi okole ki nayo? Tunuulira ngiwunye maama. 10 2 aya basi oleese emberekyezi omuzimu gugifudde embwa. Banange kati wali obukadde ogwo bujja bunyumya. Omanyi bagambye ku kyalo kuliko emizimu kinaawe oyagala kunyumya ebikanga. Sooka olindeko kiki ekyo. Ogenda okwetegereza emizimu gitandise okutabuka bannange. Va wano. Banamwe. Emizimu gibadde wali. Bwadduka emisinde mpaka wajjajja. Kati ono eddagala nalabika alisobezza. Katonda watujjajja Salon Kajambiya jangu otemeeteme ebizibu ebiri wano. Maama nnyabo nga bayitawo ekintu kitabuse, ekintu kikambwemu. Mutambule tugende mwangu. Abaana kye balabye babadde balina kudduka misinde. Weetegereze efirimu yino. Bannaffe Tegedera mbumanyi era nababuleeta baali wange. Kaakati abakyaza abagenyi be bano bagenda maaso n'okwogera ebizibu ebyaliwo. Bawe basenga gugu n'ogusanga mu kiko muntamu. N'abazzukulu bano balina kye baalabye. Kati abazzukulu nabo baabo waliwo kye baalabye kibakanze. Kati nsebo ne bano gye baakyala ebizibu bizze bingi nnyo. Mubalaba emmese zikwata tampeko, mmese ziriisa fooko, musota gijja muntamu, bagenda okujjula oluwombo lw'emmere, abasibye ekinyoobwa abasangamu misota. Kati ebintu bisobye bibatabuseeko wano. Ajje mbeko mpaka bwe mutegeeza. Kaakati mu kaseera kano kye balina okukola kwe kubanga batereeza. Mwega ki ekiriwo? va mu kibuga gwe noono naye baŋŋamba gye yawaŋŋangukira. Kaakati kino kyekyali nno kiddeemu kye baagambye ekyali nnyo epiki. Fune iyo ajja gifuna. Yakkiriza. Kati kye balina okukola kwe kulabika nga bayita eyadduka wano. Tikange kanayongera. Kasaabiiti. Namwe mukwate bugamu. N'ensonga gye mbagambye mugitwale egenda maaso.
nsula bubi. Nsabiti gwe balina okkubira mbuno yaliko eddagala erinaabawonya. Kasabiti bagenda mujjawa munnange. Ekyalo kiriko ebizibu bannange. Kaakano akavayo mu kibuga ndi wano tuuse. Kati kumbe Kasabiti wuuno ku kyalo. Kasabiti Bashiri mugambe utakwata ku maali ezo kuba Kasabiti yaliddiira kuva dda. Kiredi yezireese. Njagala weetegereze. Oyo sukulapu yenna kiredi yamuleese mugamba muto Ali mukaanira ku ddiru z'ekibuga mu ddiru ssebo Kampala bakuŋŋaanya sikulapu. Omanyi ssebo okubeera kajo ddiiro va buddiira. Kale Kajo ddiiro okubanga buli ekijja ky'okwata. Emulabye Bano baabano mutya temutya. kati bali mu ggumi abaana bano tebalina kulabika nti batya. Mutalo Ekiriwo kya lutabaazi okulabika nti beekuula emizimu egyo. Olwo najja akuma emmindi y'abajjajjaabe. Weetegereze. Weetegereze. Efirimu yiino nkwatira akaawo. Kati Kasabiti abaye muli mutya buzibu ki? Otuukidde mu biseera. labo kyalina amala g'ekivubu. Sebo olimu amalala g'ekivubuka ago. Mumulya mwinyi. Ojja obuuza kiki ekiri wano. Kati mbw'olwo ogaddewo tukole tutya? Waliwo Tayambadde nno galubindi z'abakazi ono. bazze ku kyalo kuno Kati waliwo abavubuka abajja wano okuziika. okubba eva. Bwe bamala okuziika ne bagenda okujja mu kitundu babbe vanira. Sooka olindeko. Vanira. Waliwo abamukubidde essimu nga batunda vanira. Abajjukidde kweni weemagaza kinga akagega akaasamu. Kati kumbe baali baagala kubba vanira mu kibanja kiri. Bano bali mu kuyaka abazzukulu balabi. Abantu bali mu kutawaana emizimu gikuba abantu empya basinga ogenda okusika piro weezizike nga timba yakuli wemabega. Osika piro osika nkota ya timba. Tutandika ate bintu Tumanyira twagala tubenga ekikuleese oyina okuleka nti sirya kwegayirira oyina kola kyoteekeddwa okukola. bano abakwegana batya nzooza kubaka. Bannange Tula ewamu kimanyi waliwo ebiriyo ne weegayirira ekya. bagamba ono yalina okwegayirira ku lw'ekyalo. Dda mu kibuga Ekintu kino ekiri wano ku kyalo ono yalina okwegayirira. bubi wotula. Abantu bali bubi bambi tebakyafuna ku tulo. Tetumanyi munawo. Munnange tusaba obe ng'otuyamba. Tewali aliwo. Tutakula mafi. Bannange Izo tuleterewo bulala. Bankubanye emboko. ekyo ekintu embooko ze bankuba siyinza kutayi. Dako. Yagamba embooko ze baamukuba. Embooko ze baamukuba tayinza kuddamu. Bivamu okusaaga. Bamugamba embooko ze baamukuba. Oyina to. Awulira ne mu nnimiro eyo atyayo. Waata tugende toyina gy'olaga. Chachamu. Kati nno tujja kusimba gye kuba yagala kudduka buddusi tujja kukuba empi kwolwo oluba. Kasabiti. Kasabiti. Jangu. Adduse. Adduse. Kiki ekigenda okuddirira ono bw'amala okudduka? Bw'amala okudduka bayinza kuzzaako ki? Kati waayita ennaku 3 Kasabiti yadduse. Ate nga bagamba engeri gyali nti yeyo ow'omusaayi ku abagenzi bali. Ateeka okubanga yaliko essaala yaliko okwegayirira okutuufu okuyinza okuzza embeera eno mu nteeko. Yabadde akinakkiriza. Kasabiti ngakkiriza. Totya nnyo. Kati bamugamba tutya. Nze nkyali. Owulidde tolina kutya nnyo bw'oti ate bw'ona ojugumira obwenkanidde awo. Oteekewo wali ku bijja by'abajjajjaabo. Kati ng'amugamba ssebo Nene genda oteeke entabaluganda ogende ku bijja by'abajjajje bamukwasizza. Bamukwasizza bajjajjaabo. embera eki. Ate sinze ensobe. Twala embera eki ogende weegayirire munnange.
eyo mbetondera tuzze kwetonda bajjajja tesifa abaasobya naye ku kyembeera eriwo munnaye n'olwekyalo obulungi bwakyo mube nga musaasira mukakkane obateerewo entabaluganda eno naye eno teeba entabaluganda eno neba ntabamizimu batwalire entabamizimu totya nkwerekereko wano nkomyeko wali eri deni gwotuuke wakisigompere nedda totya nange bankuba nali njagala kutunda ttaka sirikiddira kati yitawo wegayirire bulungi naye owegayirira abatagala kwegayirira oyinza otuukeyo ne bakukuba kibooko ne ziba mbi nnyo kati nga tebayingira amalaalo tebayingidde amalaalo Allah ono yajja akumye emmindi ndowooza bw'abakumira emmiri baba sibakambwe bw'obakumira emmindi mbu tebakambuwala empale zimusowose ayagala kunamira mizimu bajjajja babyagala ebyo nga bagamba firimu eno bagizanya okusinziira ku byaddala ebyaliyo Kamunyoro village esangibwa Mateete Sembabule district naye ensonga ez'obulogozo zagonjoolwa era n'ettaka eryali ligaaniddwa n'ekyalo byonna byaddamu okubanga biba n'emirembe bagadda nkani Kataala badde akuweerezanga Richard abankuumire tubali tulaba kina Uganda eno yo bwetu bwegenze mwenna abatulaba ku VJM official tubajjukiza okusubscribinga temwerabira ogenda maaso notuwagira tubaagala nnyo yesooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawadde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema.